lwe yavayo tatererangako abadde mu mbeera etayinza kubeera nti no oba oli abasurvivinga kubanga mu ddwaliro yamalayo mwezi namulamba embeera eyo mbi yakomawo wano ebakwano bematujja mulambulako ngaolabira ddala nti obulamu bugenda naye ate mabegakaawo nalaba pasita ndaba alabika ateredde nga ndowooza nti agenda kubeera bulungi naye munaye bwe yagenze mumatwale amalwaliro g'ensambya yasobola okuwona abantu basumba bangi ebizinesi zaddukanya nyingi muntamanyi we mu kiseera kino mu butuufu ebyaddala ku myaka gy'alina obuvunanyizibwa bw'alina asobola okubeera nga tasobola kubeera kyakola ki nti survivinga nabe naye musabira bambi omusumba jengo katonda okuwa ekisinga obulungi akusuuse atakuwe obuvumu kanye bizinesi z'omusumba nga babadde azindukanya osumba abantu nga bobadde okikola katonda naawe akuwa omutima omulungi naffe otukwatireko pasita Yiga atukwatirako musumba jengo beera naffe ffe nga bayimbi tusaliddwa nnyo abantu bajje wansi n'abafula abakabi nze omuntu bafudde ekyamaanyi kubanga bembadde nkola byonna abadde ampa esaala abadde ampa obuyambi obw'essente abadde aŋŋumya namba mesage ennungi musumba Yiga mukama katonda w'ekisa amuwe ekiwumulo eky'emirembe nyakitundu tubadde twakatuuke wakasawa nga 4 n'eddakiika 5 katunda kitalo nnyo but abadde bossi wano naye nga yafuuka taata era nga otubasanga mu filtweta mubaana nabayiga buli akeyinza muzeeyi atulakedde ekintu muzeeyi buli wobadde obeera nga bagamba mwana wayiga ffe tubadde baana nga tetuli bakozi era nga kizibu tusanga ne muzeeyi noyawula nti bano be baana be bazaala bano be bakozi nga kizibu ng'era fe abamu nga yatuwa n'amannya nze nga mpita Nabukeera nga Piisi amuyita Najjengo nga yatuwa amannya g'ekika kye kakati nteekateeka eri etya nga mmwe abakozi ba TV yemunawo enteekateeka yonna eri exception nga omukwatagana ne family enteekateeka weeri kubanga era senga otuseeko waggulu eyo tubaddewo nga famire abakozi ba ABS abaana ba Musumba abooluganda lwe nga ffenna weetuli Mr. Twaliko wadde aba abakozi babadde asinga okwenyumirizaamu nemuwana amala bwanadda thenibeewo yatusuubiza nti mande nzija era ffenna atugamuza tumande bagenda musibula kitalo nnyo pasita Yiga abadde ne show gye bayita kikyolipatalirabidde kiki kye muyinza obuteerabya mu pasita Yiga nga mmwe bakozi be kituloko pasita Yiga abadde muntu ayagala nnyo okusanyusa abantu because emirundi egisinga omuntu ajja mu kyaki muno ng'alina obuzibu naye ovaawo otowolokose eyazze ng'okaaba olina ebizibu ewaka ovaawo osanyuse kwegamba weerabira ku nnaku gy'obadde olina era abasinga muprogramu ekyolifata weerabire ng'eringa eyakazanyirizi naye abantu nga bajjagala nnyo lwesi okugemawo muzibu nga mumanyi ABS television moto kuwumuza birowoozo twavaawo ng'aterera muzeeyi abadde afatte bonga y'obwomu muzeeyi kyetusogamba rest in peace tuviiriddwako omuntu obudde buli bugadde case omuntu tegeera obudde buli bugadde kitalo nnyo ekya pasita Yiga kajjalyo nasooka aveeyo balina emputtu First of all, Musumba Yiga ye muntu era kyankubye nnyo enkipwe kubanga mbadde mulaba ebbanga nga lya mwezi gumu emabega nagendako okwo mu ddwaliro ne njogerezeganyako okwo naye ng'omuntu naŋŋamba nankakasa naŋŋamba mukimbowa buli kimu kyonna kyonna kijja kubeera kirungi nnyo wabula ebbanga eryo eriddirideko kaawe mabega babadde tebatukkiriza kubeera nti no twakiseesinga eddwaliro just nendimandingako ennaku ezo we bizeewo ebyo byonna byonna ku Lwokuna manya ku Lwokutaano nendimandingako keddwaliro nendimandinga neŋŋamba no ng'omuntu Musumba Yiga mukwano gwange muntu wange buli kimu
ndi business partner naye na buli kimuso njagala kulaba muntu ono embeera gyalimu era ne baŋŋaana ne baŋŋamba nedda so ekyo nenkimma amazzi so nabadde ndi wano ekiro ku ssaawa nga 5:30 nabadde ndikooko ku programu yange ku ABS nga ndikooko live ku Monday nagenza okulaba message nga jja kansindikira message nga ndaga nti mwami Kimbowa musumba azizza omukka ogw'enkomerero so kyankubye wala nnyo nensooka nenstoppi nga nensaba ne break nolwagize nemmanya nga mmanyi mbuno kyakusaaga nensooka nembeerako nagenza okulaba era programu nagikatinze wakati so netutandika enteekateeka yonna naye nga Mukama Katonda atuggyeko okwo nenkikakasa nti Musumba Yiga asizza omukka ogw'enkomerero. Mukaddeko mumina ndiki gye mbadde mukwagala manyo enteekateeka y'okuzika eyimiridde etya nga gwabadde mukwano gwate Musumba Yiga yaŋŋambako nkimanyi bulungi nnyo era kyenkakasa nti agenda kumala ennaku 5 nga tannaziikibwa ng'omuntu ambadde ku lusigiri nga bwe musobola okuba nga mwogera naye ng'omuntu actually nkimanyi nti agenda kumala ennaku 5 nga tannaziikibwa n'ebintu ebirala kubanga nkize era tukwatagana ne famire kivula nti no bonna famire bazze n'emmotoka eyo Abizaayo kivula nti netuuse tubaddeko okwo mu kafubo ne twogerezeganyaamu then kati oluvannyuma kati kyetugenda okuddamu tufune ekintu ekiri fayina naye kyenjagadde okukugambako ekitonotono kyemmanyi kubanga bwe nkugambye nti no abadde mukwano gwange nnyo muntu wange nga muntu gwe twogera nasembayo okwogerezeganyako okwo naye nga bwoyinza okwogera n'omuntu ng'alimu mbeera ennungi yaŋŋamba nno mwami Kimbowa kale nakireeta nga asaaga naye nagaa nti nze saagala kufa ne banziikirawo bale bakola batya so kyemmanyi buno yakirekera balooyazi be era abantu bonna bali awere nti kunze eganze nina obbagamba ekintu ekyange nabo bennyininyini nga ye kyemmanyi nti nateekwa kuba yakigambako okwo kuwa famire ye naye nga kyemmanyi nti no ajja kumala ennaku 5 okubongako sinnamanya nteekateeka naye saawa zino olabye rhino services bazze tubadde tukwatagana ne A+ so twagala kwataganako ne kampuni emu tulabe nga omulambo gutuuka wano kusanga mukaaga then okuziikibwa okola wabaddewo abaga nti no ye yalaama aziikibwe ku kkanisa ye ntegezeddwako nti n'ekijja kya maama we omugenzi kati era nakyo we kiri naye ate nga waliwo nayaga nti nayinza okugenda mukono otebwa mukono Musumba Yiga bamuzaala Masaka so bagenda amazima gasigala nti no mazima yo okusinziira ku kyeyayogera kyemmanyi nti no bateekwa muziika wano kuliraana maama we bateekwa okuzimbawo ennyumba nga bwe yayogera mu nteekateeka eyiye nabeera nti no bataddewoko buli kimu so tujja kuba tubagamba buli ekiddako tugenda kwogera n'abafamire mu ssaawa ng'emu tujja kuba tuteezereza abantu bonna naye nga tuli banyiikaavu tusaba Mukama Katonda Musumba Yiga amuwummuze emirembe. Tuyanza nnyo obulamu si bulungi nasuze bubi olw'ensonga kiri mu ggwanga ensi yonna mugiraba nti yajugumidde siyinza kugamba nti nasuze bulungi ng'abantu bali Emiranga kitalo nnyo ekya mukwano gwange nfanfe Pastor Yiga nze okufa wonna nga mulamu nagaana okumwegaana nti si mukwano gwange up to now wadde afudde nja kusigala mbagamba nti mukwano gwange tisibwa bubi kuba eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi kuba kubiridda ku bino ekituufu tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi kuba mu mbeera yonna abadde ng'ajja asomesa eggwanga ayagalita sisuubira nze ndi mukwano gw'abasumba bangi ba pastors bonna kiyinza okugamba nti abali mu ggwanga naye mbadde sinnalabamu muntu alina mukwano nga Pastor Yiga olwaleero kati bw'abanga atuvudde ku maaso mu Luwarabu oba mu Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun lwakuba nti nnyina okunyolwa kw'amaanyi mukwano gwange nfanfe ow'okumutima ate afudde tannasiramuka mbadde nga nzija mukuutira munnange inna diina inda Allahi al-Islam nga naye akiyimba naliko naawe like week 2 emabega noŋŋamba nti no embeera agenda akuba ku matu waddayo okufuna omulambulako mwine embeera mbadde nzirayo ne mumulambulako naye waliwo omusajja bamuyita omuyimbi Asani Nduga alina akayimba ke yayimba omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi kugamba akola bingi okukugumya abakola ki abamuliraanye oba mu abamujjanjaba
oyinza n'okulaba nga abadde talya alya n'abayita n'abaga abaana bange bisembere wano kambabuuzeeko nkomyewo ate mu sekendi soba mu ddakiika n'asiibula ensi so abadde alaga nga embeera ye egendezaamu amaanyi era nga bwe nagamba bwe mbadde ngamba bamawulire naye kyakusaalirwa nnyo nti ate Allah bw'atyo oba Katonda atuuse n'amujjulula nga ate tulaba abadde nga atuzzaamu ku maanyi. Mubadde n'enkolagana kyomulabye ayagala kumanya Sekuma atakwatagana atya ne Pastor Yiga? Pastor Yiga nga bwe nkugambye nti enkolagana ye abadde ayina entegeera gy'ategeeramu eddiini ye ng'akimanyi nti eddiini zonna omulokole omusiraamu omuprotestant omusevenisi tusinza Katonda omu era olaba nti ye bwe yatuula ekyo n'akirowooza abalokole abasinga wadde bakimanyi nti Seekawumala omusomi wa dduwa nabo basabira bantu ffenna tukola mulimu gumu abantu abalokole be baagala nange benjagala so Pastor Yiga ye nga ye yatuula n'agamba nti buli omu n'omukisa gwe kampita omusajja omusiraamu ono ajja kutwalako ababe nange nsigaza abange saabalokola abalala bakitya era tebanseera wetugambira nti no y'omu ku abo abayambako okufuula ow'ettutumu kubanga okozesa TV nayo neekuyamba okufuula ow'ettutumu kituufu ekyo kyo nja kukiyita nti kituufu kubanga ye TV mu TV eziri mu Uganda wonna eyasooka okuvaayo neyimirirako omusajja omusiraamu nga TV ya mulokole era ye TV eyasooka okuyimirirwako omusajja abagamba bisimillah ndi musajja musomi wa dduwa ng'oyimiridde ku TV ate ekyewuunyisa nga ya mulokole ng'ezitali z'abalokole bakigaanidde ddala era bwe nkugamba nti y'omu ku bantu tumudde kuba lwe nalinga nangira ku leediyo kati bwe najja nembeera nti ye TV eyasookera ddala okunnanga Seekawumala omusomi w'edduwa zino endala zandabira ku eno ne ziryoka zempita. Kyendifa seerabidde bingi bwe ntandika bimenya simalayo ekisookera ddala kyendifa seerabidde oba kyendifa seerabidde ku musajja wange omusumba wange Yiga abadde ayagalizanga watuula n'akubanya nti kino na kino oyagala ki twala kino ekyakubiri abadde afuba nnyo okubyuludinga abantu Muzika kwawa Muddwaliro ly'ensambya gy'amaze akabanga akawerako ddala era ne wiiki ewedde mawulire gayitingana nga gabika omuntu y'omu obudde buno nga bugenzi Pastor Yiga si gwe mulundi ogusoose okuba nga abika wabula ne we yali e South Africa still era yabikwa era we yakomawo wano yasooka kwogerako naffe aba NBS ku Sanyuka TV that is News Media Service n'ayogerako naffe na biki ebibadde bitambula akanogereko n'omwami kati amanya gawo abakozi ba TV ne radio nabo bamaze okubeera nga batuuka basinga obungi era emirimu gyonna gyonna gyasaziddwamu egy'enjawulo olw'ensonga
CEO wa ABS Rwanda Revival Christian Church yakoze iki yakoze so mawulire gannaku nnyo mawulire ennaku ttaano batandazikibwa wakuziikibwa wano ku kanisa era waliwo n'enteekateeka egenda okugenda abafamili obaze owamulalu yaze mukyaki ye bwamutwaza ubaze namuvumagama ye banange yenze oba si yenze bane nga pasa waffe tumwagala tuwadde tumwagala nnyo naye bannange katonda muwe kikulu ky'emirembe tuwadde tumwagala nnyo bannange pasi amanya nze ekyomuhendo liriya ne nzinzidde wano wa Pastor Yiga Abizaayo.